Hello Uganda, hello fans of Chosen Blood. Kanswide buli mwali bulungi mukama akyatukuumye byonna gye tuli. Olunaku olwaleero zizokuwako updates ezikwatagana ku share for Love Jubilation ebadde erina okubaayo ennaku z'omwezi 7 Ogwokusatu ku Serena Hotel. Twafunyemu enkyukakyuka olw'ensonga nti date gye twali twalonda egwa mu nnaku z'omwezi ez'ekisiibo ate nga tulina family ennene oba abaganda baffe abasiraamu betutayinza kuba party nga tetuli nabo ku lunaku olwo. Here's the good news. New date 1st August Serena Hotel. Abadde yafuna ticket yo ekyali valid togisuula. Abadde tannagula table kubanga tonnafuna ticket following platforms ezaffe zonna tugenda kuba tuteekayo engeri gy'ogenda okusecuringa ticket yo tukyakalire wamu. Abasiraamu Ramadan Kareem, tubalinze, tubaagala nnyo, and all the fans of Chosen Blood, thank you, thank you, thank you.